Omusumba Irene Manjeri apondose empeta n'ebintu byonna ebimujjukiza omwami we abyeggyeko. Tukwanirizaako ku Newspark Channel, webale kujjekumirako mukwano mangi ge tukuleetedde olunaku olwaleero. Tova ku mukutu guno nga tosoose ku subscribinga ku YouTube channel yaffe eno eya Newspark. Ate era twagala okutegeeza nti waliwo akade ka notification okanyigako ne baba nga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Kalayiki katukola bulungi kwessa ne comment mangi ge tukuleetedde tuula kalira. Abaganda bagamba woosika ekitajja nawe osobola okubeera nga bukwano olwemalirayo. Munnange Pastor Irene Manjeri ajjukira nti no bambi yavaayo gye buvuddeko n'akaba n'amaziga mu nnaku ey'ekitalo n'alaganga omwami we yali ateekateeka okuba nti no afuna omukyalo omulala, era n'ategeezanga emikolo bwe gyali egy'okubeerayo oba bwe gigenda okubeerayo singa biba tebikyuse bwe gigenda okubeerayo omwaka ogujja nga gutandika. Kati no bambi Musumba Manjeri yavaayo n'ategeezanga ekkanisa oba abakulembeze bwe bakoze kyonna ekisoboka okulaba nti no obufumbo bwabwe bubeerawo, wabula byonna ne bigaana oba byonna ne bitasobola kuba nti no bibeerawo. Kati no Omusumba Irene Manjeri munnange yategeezezanga bwe yeggyeko ebintu byonna ebiyinza okuba nga bimujjukiza omwami we Ssaalongo Stephen Katongole ye Pastor Manjeri, era nga ebimu ku ebyo byagamba nti no yabyeggyeko kwe kuli n'empeta. Omusumba Irene Manjeri yagambye nti empeta yagyeggyeko era n'agisuula olw'ensonga nti no tekyalina makulu gyali oluvannyuma lw'omwami we okuvaayo n'abanga ye tayagala kuba nti no ababiri bano baddiŋŋana. Okitegedde mukwano, y'ensonga lwaki yagyeggyeko. Ono era yategeezezza nga bwe yasazeewo okuba nti no yeesonyiwa omwami we era n'amusabira emikisa, n'agamba nti kituufu bw'aba ateekateeka okuba nti naafuna omuntu omulala oba nga ateekateeka emikolo, ye amulese abeere nga agikola. Yavuddeyo n'ategeeza nga bw'atagenda kubeera nga Teddy Bujingo akyaganye okuba ng'awa omwami we divorce. Yagambye ye tagenda kulemerako omwami we, kyonna kyonna ky'ayagala kyagenda okukola. Munnange era Irene Manjeri yavuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda okusigala ng'awa omwami we ekitiibwa tajja kumuyisaamu maaso okubanga ye taata w'abaana be. Bw'atyo Omusumba Irene Manjeri bwe yavuddeyo n'ategeeza naye ng'ebintu byonna ebimujjukiza omwami we Ssaalongo Katongole byonna yasazeewo okubeera nga abyeggyako. Era ono yategeezezza mbu kati essaawa zino kyali mu kukola oba enteekateeka z'alina za kuba nti no mukwano ayongerayo oba alaba ng'omulimu gwa Katonda gugenda mu maaso. So obudde bwonna bw'asigaza bwakuba nti no abuulira njiri, n'engeri gye kiri nti no waliwo Miracle Crusade egenda okubeerawo mu Uganda, n'olwekyo bye bimu ku ebyo byali mu kwetegekera. Okitegedde mukwano. Era ono yayongeddeko nti kyali mu kukola ssaawa zino kubanga byayitamu si byangu, kwe kusaba n'okusiiba. Era ono yategeezezza mbu mu myaka ng'ebiri bw'anaaba afunye omuntu omutuufu nga omuntu oyo ali ready okubeera nga mufumbo, oba oli awo ajja kukirowoozaako abeere nga addamu okufumbirwa. Oyo ye Irene Manjeri. Nzikiriza tubeere nga tumukuwa omwewulirireko. Era nabaga nti ekyo mujja kusaba nnyo musiibe, atiira ddala okufeesinga abasumba banne mu Kampala. Ssaalongo Katongole Vincent ekyakitya kubanga for a long time nali nga mugamba ye lwaki tetugendako mba kitaffe abaatusooka mu mwoyo ne buwugirako naffe, atiira ddala counseling. Waliwo ensonga gy'oba olina okukkiriza Katonda agikozesa abala bayigireko, naffe tuyigireko. Katonda tunamwebazanga lwa birungi byokka. Eyo nga tuvuddeyo mu mawulire agatali malungi nakugamba nti buli omu waali sabira eggwanga lyattu Uganda. Wabaddewo akasambattuko mu kibuga Kampala, ebintu ebiteeberezebwa okubeera bbomu bwe bibwatuse mu kibuga Kampala. Mu bifo ebibwatukiddemu ebintu bino ebiteeberezebwa okubeera bbomu mwe muli Parliamentary Avenue mu maaso ga Jubilee House, munnange era kwe kuli ne Constitutional Square
okuliraana ne poliisi ya CPS mu Kampala. Eyo nga tuvuddeyo mukwano mu mawulire amalala agatali malungi, waliwo omuliro ogukutte mu Ndeeba awo mu Mbaawo era ebintu bya bukadde na bukadde bisaanyiziddwawo. Squaring machine eri eranda negolola eri spindo ekola nzigi zonna zifudde, sente zonna zizikiridde wano. Tufiiriddwa nnyo 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 nnyo. Muka gwabadde nze ndabadde wali ku Masaka Road nenda bamukanga kunyoka nengamba ttaano wange nti omuliro gulabika gutaalise mu Mbaawo. Eyo yekoodi buli omu gyayogera nti mu Mbaawo. Ne mugamba tugende mu Mbaawo. Olwazzeeko omuliro gutandika okutuntumuka ng'ate gwewuunyisa. Ne tuddayo ne tusala eri ne tugenda okujja okujingira mu Mbaawo ng'Embaawo zitaalise okujja. Gwatandikidde wali ewa Mama Nayiga ne gutandika okulanda ng'abantu bonna weebali. Abantu tebaabaddewo zabalesanga 67 kuba nabadde wendi ssaawa 67 nga ndi ku siini. Omuliro ne gutandika okutuntumuka ne gwexplodinga ne gufuuka ekizibu. Omuliro bwe gutyo bwe gwabadde era gwatandise ne gwokya amanda. Waliwo n'emmotoka eyabadde awo ne gwagala ojjookya ne tugikuba endabiramu tuzaasa ne tugisindika ttipa era eri wali etudde. Mubale kwekumira ku News Park Channel, tukkirize tubeere nga tuddayo mu field, tubeere nga tukusakira amawulire amalala. Weekumire kweno yokka, tuweeraweko nti no osubscribinga kwosa n'okunyiga akate ka notification. Beera bulungi, weeraba.